Kale twalamusako mwenna abali ku mukutu gwa Still Hope abali mu ggwanga Uganda nammwe abali mutala w'amayanja ndowooza kakawashipu tekakoze bubi yonna gy'obadde osinziira okuba ng'otulabira. Yeriko yali yeetoolodde ng'aliko bbugwe ennene naye ekitiibwa kya Mukama we kyakka amazima Yeriko yakkamu munda. Oyinza okuba nga naawe obadde olina ebikwetoolodde naye olunaku olwaleero okkiriza Mukama n'atula mu ggwe munda ojja kuziba ng'ate tobiraba. Mukama tukwebaza olunaku olwaleero Omwoyo Mutukuvu ajja atukulembere mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda Omulama tusabidde. Amiina. Nkulabye ng'ogendedde ddala mu mwoyo. Mbadde ngenze. Uzza abantu. Kale mbalamusizaako mwena abeekumira ku Still Hope. Mukola ky'amaanyi nnyo abatugoberera abatulayikinga ate namwe abasharinga. Mukama abampere nnyo omukisa. Kale olunaku olwaleero njagala ate tubawo okulabula. Tukusooseza mu kayimba ako ekituufu sokuba ate kakuteekateeka biki bye tugenda okuba nga twogerako. Tunatera oyingira Sebutemba ogw'omwenda gwe baasuubiza nti ate tugenda kubeera n'okukwakulibwa okugenda okuba nga kubeerawo wakati wa 23 na 24 omwezi ogw'omwenda 2025. Ndowooza tubuzaako ennaku ziringa 10 entono zokka bwe tuyingire omwezi ogw'omwenda ogwo bangi gwe mutunuulidde waliwo gwe nabadde njagala naganze ndi mu kwetukuza kati buli kaseera naye bwa bulijjo badde nga mukwaddugaza kati ke kaseera kwetukuza guno omwezi gwe tugendamu muganda wange Mukama ajja saagala kusigala koza ate gunaggwako nga togenze ng'ebyokwetukuza bivaako ndowooza jagala kulinda ebiddako. Kale bannaaye temutunda bintu kye tuzza okugamba ate badde batandise otunda Tonda wange. Do not sell your properties. Semutunda bintu bya mmwe. Teri rapu kya munawe mwankweze ennaku ze babagamba. Nsajja atuwa obukakafu. Njaye. Yennyini wetene. Teri rapu kya. Teri kukwakulibwa. Abantu okweralikira kubeeyongedde. Kuyitirivu nno. Naddala eyo obubaka gye bwatandikira mu ggwanga erya South Africa ne mawanga ageetooloddemu awo bangi amazima baakigula ne bagamba kituufu okukwakulibwako kutuuse kutuukidde ddala kati waliwo abatandise otunda akaabwe ati ofooliddeko si byakufa nga toliddeeko togenda birekerani olidde eri teri mapoloti eri teri Nabbi Dawudi atunda eri taliyo kati abamu bagambye owaayi omugezi yeerirako tundako awo n'olya ku kakoko nga bukyali n'olya ku kinnyanja ompola owuta naagenda okujja mu mubiri guno ng'era olidderiddeko ng'era kale namukwano we ali mu US yagambye nze buli atunda mbuulire wendi okugula nze mbula buli atunda musajja weesize eki nti nze ngula ogenda obigula ogenda birekerani kati oli kugenda nagamba rapu kya bayibuli eyogera etya bayibuli eyogera etya so wannaayo naawe oyinza okubeera nga obubaka lwakuba bwali mu lulimi lufuutifu bali luzungu munaaye naye atwabukuwaako wano ku The Still Hope tugezaako okuba nga ate tubutematema mu lulimi olwangu yakomyeyo era n'akola enfase yakatiriza n'agamba amazima okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukuba butonyerera okukwakulibwa gye kuli ng'ennaku z'omwezi 23 na 24 omwezi ogw'omwenda guno gwe tugenda okuba nga ate tuyingira nze abantu bagambayo si yasoose
Kituufu bangi. Bantu bajja ne babalaga nti bali konkoshua. Twali twakava kumuna ono wegundi we Kenya nga 2. Oli. Yabyegaana. Yagamba okumusibako manto gambuzi. Ngumuliisango. Mumekesango tabyogerangako. Yana akwa ne byawandiikibwa. Bigamba teri amanyi lunaku kati yasinziira ku ki. Okubyogera ebyo. Yabyesamba manyi kimala kuyoola. N'ogamba owaayi. N'ogamba nkivuddemu ntya. Nkitadde ntya. Weekazaawo. Nga anywedde obusero obwokye. Nti bwebwo afumbye. So oli abaana n'agamba no. Balimba abaana baleteka kiripu. Nga njogera. Abala ono kiripu webuli. Era zijja kuba ennaku z'omwezi 25. 25 tujja tukole video. Tumugambe nga tukyaliwo abooluganda. Nga tukyassa. Soka obuze baneiba oba bakyaliyo. Nti gye bali. Tosigala ku kyalo wekka. Abaneiba bakoze ki? Nga beegendedde. Kaakati sitaani tabakwata bujega. Eyo manyi olunaku lwa sitaani ogenda tunda ebintu oleme kubeerawo lapukya mwezi ennaku ze baakugamba. Ndi mu bwavu ate. Otandika ate okufuukira abantu ekizibu. Mumpe ku mirimu. Ate ku mirimu njagala kibanja kyange. Nakitunda mu butamanyi. Banimba. Nenga zende waziri olina n'agamba leeta sente zange. Tokola ki? Tozirina. Mugafuna empalana zaabwe erere ku byalo. Kituufu nnyo ekyo. Towulya sente nga muvubi. Nozeemaako ng'olowooza kukokulibwa. Okukokulibwa mu Bayibuli mwekuli. Yes. Era kujja baawo. Naye si ku nnaku z'omwezi omwana w'omuntu zaatuwadde. Zaataddewo. Yesu yalikiri agamba ne bamalayika abo bennyini. Bamanyi lunaku. N'omwana tamanyi. Wabula taata. Yekka. Kati bana abafere banyaga ekyo bakigamba nsi. Bansi. Be batamanyi. Naye ffe tetusobola kukwekebwa lunaku olwo. Atubuulirako. Ne bajja n'ekyawandiikibwa. Mukama tasobola kukola kintu kyonna. Atabikuliddeko bannabbi be. Ayi osiriwala. Kati abamu bakikiriza nnyo. Mpulira. Ne batandika kiroota. Baloota n'okuloota. Baloota mayindi zaabwe. Kati ne batandika okuvayo n'obubaka. Nga babaakinga buli. Naye kati simanyi. Oba bagenda kukola video ya apology. Simanyi na kumanya. I don't know. Ndowooza Mukama atwaddeyo chance twongere okwetukuza. Mukama kyeyo kuba ikola. Mukama talinga mupiira gwa Uganda ogwejjo. Kakatemba yabadde muli muyitirivu. Kuba omupiira gwabaza abantu alusa. Ne puleeta. Abantu alusa. Katonda ye tali bw'atyo. Bw'ateeka nabo ba penalty oba si penalty. Kanda bo banzija oba sijja. Ye waba agambye ekintu kiba kyekyo. Kakati jatulabe mu kitabo kya Mako. Pulira. Oba ye Maako oyo. Maaka 13 kwato 13 andikirawo ku 10:32. Maako 13:32. Agamba bw'ati. But of that day and that hour knows no man, no the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Who are you? Gwani. Gwagamba nti nze mukkirize byanga balabona baali balimba. Ali ku byabwe. Nze mutuufu. Kukkiriza tutya. Are you above the scripture? Awo wali ekibuuzo. Banaye muleme kulimbibwa. Kituufu nnyo ekyo. Muleme kubeera so enticed. Okusendebwa. Abantu bagala kujja n'emboozi eziwoomerera. Kituufu nnyo. Naye nga teziri scripture. Nga zitezibakingibwa byawandiikibwa. Naye nga ziri Christianity. Kikristaayo nnyo. There is a difference between Christianity and being a born again. Byanjawulo ebyo. Okuba omukristaayo n'okulokoka. Byanjawulo. Ate kakati batuyita naffe bakristaayo. Waliwo bantu bakyonoona kati nedda kyali kituufu. Yes. Kati kyayonooneka. Kati n'Omuseveni size mukristaayo. N'Omukatoliki mukristaayo. Kati kifuka kyova kati bayongerako born again Christian. Oyo gwokubiri. Naye ogamba amwe Christian kati oba otulese mu kkoma. Tuli awo mu bbanga. Okitegedde. Kati
waliwo enjawulo Pulira. eya Christian stories. Ebibuuzi by'Ekikristaayo ebyo. Ne biblical stories. N'emboozi ya Bayibuli. Oba scripture stories. N'ebyawandiikibwa ebyo. Enjawulo mpitirivu. Yamaanyi nnyo. Kati abantu balina Christian stories. Mpitirivu. Mpitirivu. Naye teziri scripture. Kati ezo ziba nfu. Ziba nfu ddala. Abiba byakwogerako mu mboozi ya ku street. We don't base on that. Kati olina okuba n'omwoyo wa discernment okwawula, is this Christian story oba scripture? Kati abaamata kizibu nnyo ekyo. Owaamata ajja kunywa bunywi, oba gavudde mu mbuzi oba mu nte oba mu mbwa ajja kunywa bunywi, yayagala mata. Kati omala kuva ku level y'amata ntandika okulya emmere eri solid ery'eggumba, awo osobola okwawula n'otegeera nti bino bintu bya Kikristaayo nnyo bino. Emboozi ya Kikristaayo bukristaayo kituufu naye teri bibiliko. Kati ffe tugenda n'emboozi eri biblical based. Yes. Nga wogitaba ku minzaani mu byawandiikibwa eyawandiikibwa bigiwagira buwagizi nti kyekyo eyo gye twagala eyo. Naye bino biblical related ebyefaananyiriza ebiringa ebya Bayibuli naye nga si byo ebintu twetaaga. Kati yeno prophecy eyo n'omusajja eri Christianity ya Bikristaayo nnyo naye teri scripture. Kitegedde difference enjawudde nno. Kati mu bino ebiro wobanga ojjudde amatugo gali enticed nga gagala nnyo ebigambo ebiwoomerera ebyo. Kati ate information eri biblical ejja kuba mugwekaawa, gujja kuba nga kigaji. Kati ate neri Christianity ejja kuba nga juice wa menvu. Nti omusajja yayogera ebigambo ebirungi, ebigambo ebiwooma, bigambo biwulira byabyo mu bisigo ebyo. Kituufu biva wa Katonda, biwulire naye nga temulimu bulamu. Kiringa okulya bi ice buli lunaku, ice cream, okulya bi icing sugar buli lunaku biwoomerera. Kituufu. Naye gy'okoma obbirya bulwadde bwereere. Naye teri alwadde lwakuba anywa ekigaji buli lunaku. Tebalabika. Ate osobola kulwala ofuna na bulamu bujja kati ate. Nkitegeera. Kati ebikaawa ennyo gy'obyegendereze n'omusibuka obwonyezebwa. Mubamu ensulo z'obulamu. Pulira. Naye gye bikoma okuba nga biwoomerera kuba kufa. Kati this is the same story. Kituufu. Bitanze okuba nga biwoomerera eri amatu gaabo. Kituufu ekyo. Naye kati wemuleeta sound doctrine eringa ekigaji omuntu asumagira nga bibowa asumagira awulirako dakiika emu n'avaako n'atuuka wali awo nkulaba awo otudde mu ntebe awo ebirowoozo olina bingi nga amazima kono kati ani atalina birowoozo. Tulina ebirowoozo olwa kamera nena tulina ebirowoozo mpulawo olina bingi naye Mukama ndaga nti akaseera ko katuuse ak'okukusanyusa amaziga g'olimu ngalaba okweraliikirira kw'olimu awo n'obeera enticed n'ogamba omusajja wa Katonda ndabye yinza ndi gwe balabe bannaaye tudde ku mubuulizi omutuufu awo naade babuliira gwe mbadde nnoonya sijja nabula enjiri n'osumagira n'okusumagira egyo mizimu tegyagala otegeere enjiri okusumagira mu kyaki those are demons. Egyo mizimu gyennyini kati gitya onoofuna information eno oba ogenda gikuba bubi nnyo agikuleeta era bakuzukusa buzukusa nti ate toweeyo ebibbo bali bizingako nogera nowaayo mwate mwamaze didda service nti yawedde era tukukolako naye nga oli wala nga tonyega nyakusanga ova bane tuba mu service ebadde powerful nnyo nga mazima ddala olwedde ebizimu gye bagoba giyingira mu ozeyo najjo wagenze nagumu okomyewo na fuso
Era ogokoze. Ate munna. Baba bajuziddwa eri nawe ngano juzu. Nga bakujuza. Kati temala gagenda ne Christian stories. Bibozi. Embozi erina okubeera ng'eri Bibiri kwandi scripture. Kituufu nnyo. Eyo gye tugenda nayo. Kati ate kyebataagala nti kati omuntu avayo n'akugamba nti okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu oyo alimba kati ate oba tojja kukkiriza ono. Okwatiddwa obujja. Oli mwana Mukama yamulaga okwolesebwa. Siri against ebyo okwolesebwa. Naye njagala kulaba emboozi yo nnungi ogiwulira. Ennungi nnyo. Waliwo ataagala kudda waka? Buli muntu n'ayagala okudda ewa. Waliwo ayagala okumisinga rapture? Taliiyo. Ffenna tukolerera kimu rapture tusange nga tugende. Bwekiri. Okitegera? Kakati byayogera birungi nange mbyagala. Nnyo n'amaanyi. Naye sirabamu wano baakaapu ya kigambo kya Katonda. Tewali ekiwagira awo. Ate ndaba bikubagana. Agamba teri amanyi kaseera nakubadde essaawa bamalayika nakubadde omwana okuleka kitange. Ate gw'ogamba yakulaze. Olaba yakweka bamalayika. N'olunaku omutabanyi okwo yazaalibwa yakweka. Era weekiro kye gy'okubeera n'okudda kwe. Nkitegedde. Yakweka azaalibwa. Toli mugesi waka. Tuli mugana 25 kwa kuzalibwa kwa Yesu. Baluumi. Sizi nako ntuufu. Yesu tazalibwa nga 25. Those are Roman Catholics. N'obuyaye bwabwe. N'afanga munana ogwokuna. Ate olusafa gwakusatu olusu gwako nakatola nti tebikwatagana. Babeerawo ne bakaba mu kanso zaabwe ne batuteeseza. Leero kaafa ogwokuna. Okitegera. Kati wabanga ekyo yakyesigaliza nga yagamba tali kibikulira muntu yenna alijjanga omubbi. Aye gano nga omubbi yankubidde essimu nti ngenda kujjewo. Tekisoboka. Ate nansanga nga neebase. Obaako ekikyamu kyennyini. Kati kikiri kigenda mu maaso nti abantu sitaani nalaba people are zealous. Kati oba balina okuyaayaana nnyo. Naye okuyaayana kwe balina tekuli mu knowledge ya Katonda. Mu kutegeera oba mu magezi. Kuli bweru. Kati naye ayitira mu kuyaayaana okwo mwatukubira. Tategaana kuyaayaana. Akikulekera. Naye okuyaayaana ako nga tekuli mu kutegeera na mu magezi ga Bwakatonda. Munnaaye oli kuddayi. Oli ku byabwereere. You are wasting time. Kati kyekyo nti atulagamba people are tired of the earth. Yes, abantu bakooye. Mbakoowu nnyo. Mbagala kuddayo. Naye kakati ntombeze ntya bano. Njiriza ntya. Tusobola bagamba teri rapture. Kituufu. Byandika bigamba gyeri. Kati kanfuneyo wange. Muteeketeeke. Kati okimanyi rapture etabeera 23 wali abagenda okuggwamu okukkiriza. Okugenda okende. Kituufu. Nnyo bangi nnyo. Naye kakati bino ebintu nze bintami. Bino ebintu mbikooye. Batulimbalimba. Kyaleka tebiriiyo. Obwo bwonna butego. So tuza okukulabula. Twaba wakufera mukimanyi rapture etuuse. Nguze ekimuli ky'emmwanyi. Kanguze weeriireko. Mwana wange tofanga tolidde. Mubuuza ate gwe toyagala genda. Anti ze munange nkyalinayo akadde ak'okwenenya mu maaso eyo. Kale wawulira ebigambo bya rapture ebyo biba byagala okuba nga bikusindiikiriza okkirize Kristo. Abefeso 5:16. Abefeso 5:16. Redeeming the time because the days are evil. Agamba bw'ati. Therefore do not be unwise but understand what the will of the Lord is. Do not be unwise mbadde njagadde. Tobeera musiru. Tobanga atalina magezi. Tegeera ebiro. Redeeming what? Time. Okununula ebiseera. Because the days are evil. The days are evil. Zinaku ze tulimu nfu nnyo.
kati wozanyisa obudde togenda kuba nabo. You will not redeem time wasted. Kituufu nnyo ekyo. Kati kana akaseera koolina, that's the time redeemed. Kenina saawa eno. Olina okukakozesa mu bulungi. Otambulire mu magezi. Be wise. Don't be unwise. Kituufu nnyo ekyo. Sitaani waakusanga you are unwise. Mu bino ebiro byennyini bino tomanyi biro bye tulimu, tomanyi budde bwe tulimu. Kituufu nnyo. You are finished. Wedde oba owedde. The days are evil. Kale owulira ebigambo ebyo nga tonakkiriza Kristo kyokka bagamba the days are evil. Oba olinda ki? Kati abaga kennyini ayatulenga bukyali. Oba olina kumuwa bibulamu bona omugamba owaayi boobwo the days are evil. Sisobola kwekuma muzina ennaku. Kituufu nnyo. Neetaaga ggwe bayinza okunkuuma wekka omununuzi nga ntwatandisa okulagulagula biraku kye bitaliiyo entuufu wenajjira anze obulamu mbukuwadde. Kituufu ekyo. Abamu balinze kulokoka nga 22. Enkyagire ekyateekeyo agagezi gali munsi. Abamu balikola be bakola ebyamangumangu awo ebyo byonna byayagala ebyasire. Kati tutandika 2 awo 2 yetukuze aterere apkyegenda okutuuka nga mutukuvu nnyo nga malayika ewedde mwana wange Katonda si mwana wa muntu ayagala kuyaya tali akawunga n'anywerako obusera mugezi okusinga yakimanya wanaaba specific day aggulu abantu bonna bajagenda mu ggulu bajalina lunaku oluzi ennaku bakole bye baagala balinde wali ayina ebintu byasigaza olw'amagezi g'alina amayitire. Onzijukiza nga tukyali mu ssomero ebbanga eryo oba tolivisinga bitabo naye kasaba gyeyo timetable kasitaba gitimba wali etuuse oba toyagala nagamba simanyi tugende mu tawuni ogamba ndeka nvaako twala timetable. Ndamba Yesu olwaleero okkiriza ere Mukama wange era omulokozi wange etwala n'akamwa kange yanzikiza n'omutima gwange nti ndokose. Oyo mutukuvu nuŋŋamya mu kkubo ery'obwakatonda. Lapuki egenda okutuuka nga nsaanidde era nga ndi mweteefuteefu okusikira obwakabaka bwa Katonda. Saasira ebyansobako byonna Kristo Yesu mwana wa Katonda omwami tusabidde. Amina. Ofunye omulokozi kati obulokozi obulina era ofuuse mwana wa Katonda omulamu era ofuuse mulokole. Ofunye omulokozi otambulira kati mu bulokozi era ofuuse mulokole. Olokoleddwa okuva mu makubo gonna agatali ga Bwakatonda okuva mu busungu obugenda okujja obwo bwa Katonda. Tubeera kubanga twetoolamuko katono nnyo naye tukomeza tugamba don't sell any property. Tebakudyekadyeka aye n'otunda ebintu byo 25 zituuka otandike kuwowoolera abantu saamanya no beera mugezigezi kubanga ennaku ze tulimu zino mbi nnyo. Tubeera kwetoolamu katono ne tukomawo tulabe ku Luseedi Ezekieri Mukama kyamukoze muganda wange enkuba yatonyanga gye bagoba mu ggulu. Abantu baggyeyo omugambo ala abasinza okukola analysis sibalokole gye bagaya ne Ezekieri Mukama asasula yalabye ng'ogenda tutomeza eyo nakukubisa. Kale munasiikira mutugera kubanga tukomawo ne Ezekieri. Ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku chano yaffe eyadda ya Is Still Hope. Okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tshtv74@gmail.com.